Kaligamba tumna Uganda aweze emyaka 18 nga mulonzi waddembe okwesimbawo ku kifo kyonna n'ekyobwa president nga mukiteese naye okutima empapula kiyinza okuba nga kyangu naye okuzizza ng'otuukiriza ebyo ebyetaagisa abawagizi abo 100 okuva mu district 98 okay nosasula miliyoni 2 ezitazibwayo omuntu asobola okukola ekyo tosobola muyisaamu maaso so kyova olaba ffe tutuukiriza etteeka nga bwe liri etteeka ligamba nti Munnayuganda aweza emyaka 18 egy'obukulu mulonzi bwa ddembe okukima empapula ezo okuzikomyawo n'okuyita mu kakunkuuta ako awo we tujja okusunsuliramu abo abasobola n'abo abatalina busobozi. Etteeka lino teryateeka muntu olina okujja ng'oyambadde suuti nti oba oyambadde lugabire nti oba toyamba ayinza n'okutuuka wano nga ye ali nga bw'ali. Etteeka lyo terigamba terirambika ngeri ki gy'olina okutuukiramu awo. Ligamba oli Munnayuganda? Yes. Oli mulonzi? Yes. Kiba kiwedde. Abaana ab'emyaka gyange ne bamama ba single mothers bayitiridde mu ggwanga lyaffe. Abaana eb'emyaka gyange emyaka 18, 19, 15 abaana abato basusse okufuna embuto ate nga abantu abali mu buyinza n'ababeera bakoze gye emisango abafunisa abaana bato embuto tebavaayo tebavunaanibwa abamu bavunaanibwa abamu balekebwayo so nze nvuddeyo nze ng'akuziddwa single mother nvuddeyo nsobole okwesimbawo nwanirira abalala. Nze nina emyaka 20 nkuze kutuuka wano nkunkyukakyuka mu ggwanga lyaffe ate mbadde nsaba President Museveni ku luno naffe abakyala atuwe ku mukisa atuwe ku buyinza kyekyo kyensaba. Erinnya Nasanga Vonta Kyamuliwa Kalungu my hometown district. Nasanga abeerawo? Hometown district Kyamuliwa Kalungu. Luka neno nja kuvuganya kwa president wa Uganda. Bye saakola ku luli nyinzo nsubira okubikola ku mulundi guno. Era ku mulundi guno nze n'endagaano James said mayambala wile national agreement. Ndagandika kwa wakati w'abana Uganda nange nga president wa Uganda addako. Obukulembeze okusuubiza ku manifestos ne butabeera ne butatwala budde kutuukiriza. Naye endagaano njagala buli Munnayuganda abeere nannyiniyo agisayininge abeere nayo kw'onoobanjiza nti mayamba watusuubiza oluguudo ewaffe endagaano yiino nga nsasula. Mayamba watusuubiza eddwaliro endagaano yiino wasuubiza abavubuka emirimu endagaano yiino nga buli kyonna kyonna Bannayuganda kye mubanja mukibanjiza ku ki ku ndagaano. Naye omusajja ajja n'abatoko ne mugamba nti watusuubiza bino nga mazima gali ntemwina mukola ki bwe musinzira wadde n'okugamba nti ebyo nabisuubiza Kabera Maido naye kati mu ab'empigi temwaliko kwefe abakola emirimu bakolera obusente butono nnyo. Ndese minimum wage omusaala gwa miliyoni 1 ogusookerwako base salary eri buli Munnayuganda yenna oba okola mulimu kyo okola mulimu ki era na buli agenda okuwa Munnayuganda omulimu alina okumanya nti minimum salary erina kubeera ki miliyoni 1. Njaga kukola ku byobulamu bwaffe njaga teeka ambulances mu malwaliro gaffe ne mu districts zonna n'ebitundu ebyennyanja teekayo ki boat ambulances benga zibayambako ez'amaato. Tiimu y'abantu 300 abantu bali spread mu Uganda yonna ye machine gingenda okubanga nkolagana nayo nkoze command center wetutuula kakitegeeza kinti bwe nva wano nga empapula zineeno ngenda command center tugakuba ne meeting press conference yaba delegates baffe abe bisatu buli omu atwale ezigamba mu district ye agende maaso nokola ki n'okuŋŋaanya. Tosobola kusobola kintu kino okunywa na political machinery. Abantu abasinga tebakimanyi olege n'abuuza nti baneze mayambala nga teyansaba mukono sisobola kujja kukusaba physically kubanga tulina ennaku 23 kati okukikola bannayi. Omuswayiri agamba unasema mayambala ni mukyawe ama kyogamba mayambala musezi oba je munda bamusiri mugagga sina kyennyina nzize na ssuubi waliwo ambuuziza ssente z'emirunya miliyoni 2 ogenda zijjawa manya abalonzi abagenda otulonda bafaanana nga nze basobola okwegatta ne bagamba leka tupushinga eyo omwana asobola tupresentinga kubanga ntegeera obulumi bwammwe okusinga bano abali mu office ezirimu SC tamanyi kiri ku ground. Akuza embavu mu nsimbi zaffe osobole okuba nti ogula ku bintu ebiwerako mu nsimbi zo ngenda kusala omusolo gwa VAT value added tax okuva ku 18 okudda ku 10 kitegeeza kintu bwe badde osasula emitwalo 18 ojja kusasula 10 ekyo kikendeeza amafuta kikendeeza ebirala ate na gine emisolo emirala ngenda kuteekawo regime ng'eryemu nga bw'oleeta motoka ye bakugamba pay 20% full stop
tosangamu environment biki ebirala byabwe. Ente mbabuuliddeko nti nze ndi musumba. Ekya ssente si kizibu kyange era ekyo ŋŋenda kubanga nze kennyini nfinansinga campaigns zange. Nze kennyini ng'omuntu nja kukikola kubanga mbadde mweteefuteefu okumala ebbanga lino ery'emyaka 5. Mbadde neeteekateeka kuva dda era nga nasevinga, so ekya ssente temukyeraliikirira. Nze size nga kazanyiikirizi, nzize kukyusa gavumenti era neeteekateeka bwadda mbadde nzija mu kifo kino guno si gwe mulundi ogusoose era size nange mbalabye nga bangi ne ngamba bano bonna bazze kukola ki kubanga mbadde nsuubira abantu nga 18 naye eggulo bwe nawulidde nti abantu 5 ne ngamba bano bazze tumalira budde mujje fe abantu abali serious be muba mulonda bannange abantu abamu babasindikira ne babafinansinga n'okubafinansinga naye mulonda abantu abali serious. Nyine ngenda kubukyusaamu ba importer baffe betulina wano bagenda kuba registered bonna. Bw'oleeta ebintu byo tebina kusula wali mu warehouse oyisawo direct n'ogenda n'otunda n'osasula omusolo ng'omaze okutunda. Jinja ngenda teekayo all electronics, importation of electronics ngenda ziteeka Jinja. Abaleeta textile ngoye ebiki ngenda bateeka Mbale, ebisigadde bibeere e Kampala. Bonna bazze tewali n'omwali kuloka singazi, terigo bamanyi ngazi. Nze buli omu amanyi e Kampala teri muntu waabwe, sina gwe soogera naye. Ekitegeera buli omu akola ki antege abamu bazze kwesanyusaamu baawudde nti kuba banna abazze ne bano nafumbula n'omwali n'omulimu ng'ogwange ng'akoze neeyimiriza ku 10 ku 10 nga tabbanga ku muntu. Bonna bali ku misala gy'abantu, misolo gy'abantu gye bagabana kikibaleese wano. Teri muntu yeesimbyewo, nze omu yeesimbyewo. Nze ngenda zijja mbannange kubanga olwedde embeera mu butale obw'omubuulo Owino bammanyi, Nakawa bammanyi, Kibuye bammanyi, bw'ogenda Bwayise bammanyi, Nankulabe bammanyi, Nateete bammanyi. Abantu bonna bagatta basuka emitwalo 10. Buli omu n'ampa siringi 5 ze $5,000,000 ziba zikola.